Media, Tuggussa Enssonga. Omulambo gwa Eva ogwo nga tebannatandika kwekebejja. Omulambo gwa Eva okutu kuno tekwaliko. Okutu kuno baakusalako. Then nga muno mu bulago ayina enkwagulo. Kati guno omutwe guno wano wewati wano. Kuba Eva abadde n'enviiri nnyingi. Baganda bange balina enviiri nnyingi. Abadde n'enviiri nnyingi. Kati nga guno omutwe nga olaba fene erudde ku muti. N'ogiwanula ng'ebootedde. Kati guno omutwe kuba dokita yagunyigako bwati nga naye ayambadde gloves. Naye ng'olaba kibootedde bwe kitye nga n'omusaayi gufeenya. Nga ne zino wuzi ze bamaze okutunga. Bwe bamala okutunga wuzi bazisalako. Tebazisalako. Nga guno omumwa baagusaze bagwisiza mu wuzi za mirundi ebiri. Nga kiwuzi kisigadde kirengejja. Kati nga wano ku kisambi kye wano. Basazeewo nga wona asala ka watermelon okatesitingeko. Mungi akawanga nga akawanga kaliko olwatika side ne side. Kati ba dokita ne beetunuulira mu mask ne banyeenya omutwe. Kati ne babuuza Kato Waswa, Kato James ne bamubuuza emmotoka gye mwabaddemu yabadde ya company oba Kato James n'ata nkokwogera bwe bitakwatagana emmotoka gye twabaddemu ate emmotoka ya hotel ate emmotoka gye twabaddemu yabadde private kanga si ya tour company. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusisinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. SB4 Media Tuggussa Enssonga tolekedde ekitundu kyaffe ekyokubiri ne Ivan. Tukyali ku mulamwa tuli ku nsonga ya nfa ya Evelyn abadde awangalira Dubai yakomyewo ku mukolo gwa best friend we ne bagendako mu honeymoon Zanzibar. Yakomyewo nga mufu yaziikiddwa naye enfa ye ebibuuzo bingi, ebibuuzo ku nfa ya Evelyn bingi, ensonga lwaki famire nevuddeyo okwekubira omulanga obuli awo efune obwenkanya. Naye nga nyongera okukibereberako nti SB4 Media tuli ku side emu, sides ebbiri, kitundu kyakubiri nga Ivan atuwa embeera yaliwo kuva bode ya Evelyn we yatuukira paka mu kuziikibwa. Tuwulidde ebintu bingi, ebirooto Evelyn byaloosa emikwano, abantu n'abafamire biggweerawa. Nagaye nti ffe tuli ku sayidi emu, tukola ne sayidi eya Kato okubaayo omuntu yenna asobola okuba ku sayidi yaabwe. Twagezezzaako okumufuna, tetwasobodde okumufuna. So omuntu yenna asobola ku sayidi eya Kato information tutoka okudifendinga oba okutangaaza mujje platform weeri eno kooti y'abantu. Yes, ebintu biri mu kooti naye bijja mu kooti y'abantu oba oli awo buli muntu afuna obwenkanya. Tetwagala kunyigiza saidi ya Kato olwokuba bano bavuddeyo mu mawulire. So Kato temukkiza Kato okubanyigiriza, mujje mu mawulire tumanye bano bavaayo balina information yaabwe
obujulizi bagamba weebuli namwe muveeyo ne information yammwe n'obujulizi tulabe ani mutuufu ani mukyamu naye nga kituufu kitundu kyakubiri nana abo mouthwash bwe batuteekamu akasente wena akasu akabi mu kamwa amannyo gakunyenyeera osenya tubamu olusayisayi senyesaka nana abo mouthwash ne Zziwa and Sons bali ku mukwana akedi gwe wenna nga onoonya beddings onoonya amasuka blankets duvet covers abaita Zziwa and Sons. So tukomye nga babagamba bode nagenda ku system mochale naye mutuule muteese ngakati bamaze mukozesa statement eyo abasirikale abo mukaaga ku Civil Aviation Police Entebbe baafuluma bonna ne kato nga ffe tutuddeawo ku reception ne batugamba omulambo guno gugenda ku system mochale ey'Emulago naye muteese temusika mugwa muziika omuntu wammwe kati awo nga tuli mu parking ya police walinga obeera ne flag kati kato kwe kugamba naye omuvubuka oyo anemesa ng'agamba nze naye omuvubuka oyo anemesa ng'agamba bali abasajja be kuba kigambibwa oba kiteeberezebwa at first nga tuli wali ku cargo section abo abasajja be baali ba police yajja nabo baali ba police nga bali muleeya ng'omulala alina empingu yali musajja kasajja kampimpi keeruyeru nga kalina empingu mu nsawo wano kati nga bali eri we baatulabanga oluusi tulinga abavaako nga batuzze ebbali naye tuteese bode tugitwale eziikibwe kuba ekigendererwa kya kato yali asindise emmotoka ya funeral service eya PAL ejje picking ebode emusange wali ku arrival yaba leading bagende Kachiri nga ye kyayagala ayagala omulambo guziikibwa ekiro ekyo ekiro ekyo Kachiri kitegedde wali omuntu baziika ekyo ekigendererwa nkiddamu ekigendererwa kya kato by then nga bakima bode ekiro ekyo yasindika emmotoka ya PAL funeral service okupikinga bode ya Eva boba mu kusinkane wali ku arrival beyongereyo Kachiri kwaba basajja bagamba omulambo gwina kuziikibwa ku ssaawa 10 boba gutwala Kachiri kakati bano b'officer waliwo omusirikale bano abasirikale abakwate emmundu ne bagamba naye muntu kyafiira ebweru nga bano bonna abakulu bamuteberire barunda bafudde naye nga bode zaabwe zitwala ennaku 4 zitwala ennaku 5 nga tezinatuuka mu Uganda nono omukadde yennyini eyafudde bode esuubirwa okujja bode yemazeyo ennaku Kani hospital ne batubuuza omuntu ofudde yesterday ate omulambo gutuuse ku lunaku lwakubiri ne batugamba ate ekirala emirambo gyonna egijja State House erina okubanga girinako obuvunaanyizibwa yesayiningako ku mirambo egijja ne bagamba ye naye omulambo guno nga naffe mu system wano teguliimu awo ffenna tena tutandika okufuna ebibuuzo ab'okukisaawe ba officer kube beeri bakubira bannaabwe ne bakebera mu system nga bode erimu ya mukyalo omukyala bamuyita Akiki n'ekifaananyi kyenkiyina ekyoyo omukyala bode yajja n'ekifaananyi kyenkiyina owaffe taliimu omuntu ajja yafiira Aga Khan Hospital Akiki kwe Fort Portal agira ku nnyonyi ya Kechu yatuuka na ku ssaawa 4 ez'ekiro bano babaga nti mu system taliimu kyokka te mu kujja naye nga bode yo yatuuka mu kutuuka wano bode ani agisayiningako kuba waba abasayininga babakwasa bode mu kutuuka bode kuffe tewali yateekako mukono mu kutuusa bode kato yalina ebipapula byalaga bali abasirikale nti bino ebyogera ku bode ebipapula ebyo nze obyetegereza obulungi nabyetegereza ku poliisi y'Entebbe nga kuliko High Commissioner wa Uganda Zanzibar nga kuliko poliisi ya Zanzibar nga kuliko tekwaliko kana akagundi ka postmortem akeddwaliro y'eryeri tekaliko ku mpapula ezo kati nga buli alaba empapula ezo
ng'agamba naye tekisoboka nga stamp nga biragirawo nti biri forgery. Koze empapula ze za paperwork yali forgery kangamba abandaba yali forgery empapula ezo ne tuzikolamu photocopies. Nze kenyini nyize yatwala original yazo empapula ezo. Empapula ezo wenitwala original yazo engeri gye batugamba police ti omulambo gusula mu system mortuary. Okuva ffe twagamba police omulambo tegulina genda Kakiri gulina genda ku system mortuary Mulago enkeera tukole postmortem. Police ne bayinga ekintu kyetwa ne kanya naffe omulambo ne bakola ki ne bafuluma ne kato nga bamaze tugamba nti mukwatagane zino nsonga za mwentono mugende muziike mulambo gusule ku system mortuary. Emotoka one zikolera tutambula convoy yao tumaze okusasula obugundi obo airport tickets okufuluma. Kati tuba tufuluma bwe tuti exit ekisooka okutugulira waliwo karumion aka black kali ka parkinzao ku gazi ya airport. Amanyi airport ya. Yes, abamanyi airport ngoyingira airport eyo gazi nga ka parkinzao kati emotoka ya kato RAV4 neyimirira oyimirira ne bajja mu case kyenera biddo bagamba wano tuba tufuluma omulyango gwa police ne tugamba office omu gwe bali batukwasiza office akola ku mirambo alinga musawo office oba muyita Collins Sonko weyongulwe ayinga like West Nile gwe tulina okugenda naye wa ku system mortuary Mulago. Kati ne tugamba officer passport y'omugenzi lwaki tebagituwa n'ebintu by'omugenzi ne babituwera wano ku police. Kati James yali awalidde ng'agamba passport tagiyina ebintu by'omugenzi biri waka okumanya Kato James n'aswala ku olwo n'ayingira emmotoka n'ajjayo passport n'agikwasa police y'Entebbe era passport sawa zino ekyali police y'Entebbe. Ne tumubuuza ne kesi z'omugenzi byajja nabyo bireete bitukwasize wano ku police. Kato n'agamba ezo kesi ziri waka ebintu ebyo tulabitutte waka wano we bakoma bagamba nti eva afiridde mu accident ebintu biri waka eno ekitebi. Tituba tufulumaawo karumion kembagambye aka black kali tint nga ka black emotoka ya Kato nekayimiriramu ne bawanyisiganya suitcase wawanyisiganya suitcase nga naffe tuparkinze nga ne ya Finresa parkings ne bajja suitcase mwene emotoka ya Kato ne baziteeka mu rumion eri negenda ne tugenda convoy. Kati eri emotoka ya funeral service yali edduka nnyo nengamba kojja yali anvuga ne mugamba oba tosobola kuvuga mpanvuge bantu bano bayinza tusinza amagezi matuddukako nangamba engeri embeera gy'olimu nyinza okuwa n'ovuga ate ne tufuna obuzibu ne mugamba kale it's fine ne tuvuga tuba tutuuka ku bitala bya State House ebitala bya State House awo Entebbe oli omwami eyajja mu mmotoka ya Paro Funeral Service eyali ayambadde ebyabasawo eyagamba nti ayina kadi eyajjayo kadi za SFC ne kadi ya SCMI emmotoka ya funeral ne parking awo ku bitala ngo natera okutuuka wano ku paaka ya gundi ku paaka ya flyover taxis ezivuga express kati gayi ya parking emmotoka ya parking awo gayi n'agivaamu yali ayambadde ebigundi by'abasawo ye n'agivaamu kati ka driver akali akampi akavuga emmotoka ya Paro Funeral Service ke kasigalamu kokka n'omulambo ne katuyitako ne tuvuga convoy kweyo emmotoka ya Paro mwalimu omusirikale w'Entebbe omusawo gwe twagenda naye ku system mortuary ne tugenda tutuuka ku express ako batutwala ndiima ne tutaddamu balaba ne mugamba ono linnya abantu bayinza okuva ku kkubo mu mulambo ne bagutwala ku side endala ne tubagoberera lyanda ku lyanda ne tutuuka ku system mortuary. Ekyanewuunyisa tutuuka ku system mortuary emmotoka zonna zaali convoy twalina emmotoka zaali nnya zonna ne tuyiziyingiza gate kati ene emmotoka ya Paro Funeral Service ne parkingira ddala wali ku mortuary y'e Mulago ku mulyango ogwo gwe bayingizaamu emirambo. Kati waliwo omuvubuka eyajja ekyanewuunyisa
nga Kato James amumanyi namuyita n'erinnya nga we baseka ayina erinnya lye yamuyitawo namugamba nkumira catch box kyange kino tugenda kikola ki tugenda kyekebejja ku macha kati ngeri ku police bampadde empapulezi ezo mbagamba eziri forgery nga bazimpadde zendagayo eri n'ensayininga ne tukola postmortem omulambo gwa Eva twatuukawo ssaawa 10 nga zigenda mu 11 ne gusula ku mulyango awo ku mulyango gwa mochari nembuuza gaayo oyo Katogo yayita amanya ne mubuuza mbadde manyi mugenda guyingiza eri mirambo nangamba nawo gubeerawo mwe mugende ebisigadde mu bindekere kati tuba tupakinze eno nga ku ffeneno mu parking ya mochari nga bo bano bapakinze wano ku gate kati ekyo ekisajja ekyagira muleeyo ekyo ekisirikale ekyo ekinene abali ne Kato najja ku motoka yaffe n'atugamba kaakati tugende tuwummule ensonga zigenda kuggwa bulungi tugende tuwummule ku macha ffenna tutuuke wano ku ssaawa 1-2 tukole postmortem tuba tuli awo ne ŋŋamba kojja wange ne mugamba lindako okusimbula baamala kusimbula okuva wano ku mochale tuba tuli awo nga karumioni aka black kajja kapakinga ngera bajjamu case baziwanyisiganya baziteeka mu emmotoka kati nga ko kagenda gazine emmotoka z'aba nebbi gazisooka zisigala ne mugamba oli naffe tubeerewo kati gaayo oyo omunene eyali owa poliisi muleeya najja n'atubuuza n'atukaba bannaye mugende muwummule ne mugamba tugenda nga baagala tugende bo tubalekewo ne bode ne tubagamba tugenda kati we balaba nga tetulina na kirowoozo kya kustartinga motoka bo ne bastartinga ne bafuluma emmotoka endala nekwata ku kyeno ku Yusufulule kati endala nekwata eno ku bbiri awo emulago kati fene tukwata eno ku Yusufulule kati nze kwegamba kojja ne mugamba naye bayinza okujja bano bayinza okukomawo ekiro ekyo ne bakola batya ne beekebejja omulambo ne babaako bakukola nga tetuliwo bode tugireseewo yokka n'oyo gaaya akola mirambo nga tugireseewo kati oyo kojja kwe kuŋŋamba already poliisi ebimanyi enkera tukola gundi postmortem nga tuvuga tugenda tukola ki tuwummulamu natuuke waka sebaka nakwebaka. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Zziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.zziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Zziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Bamba nakayingira mu nyumba nenteekamu alamu ya sawa 12 kitundu mba kogwako katono ku kitanda alamu nekola kinevuga alamu wevuga kozi kojja ye yali emotoka yali ine abantu bagenda okupikinga mu kyalo ebalete kulumbe kachiri nangamba tetugenda kozeseni kozi nze nalina mikwano gyange abali bagenda okumpa ku motoka mbakubira esimu bali basuzemu overnight ngesimu tebazikwata nonyezaawe motoka bampadda ku motoka ganyo ku startinga ataino bankubira kozi salongo yankubira oyo salongo kitawe wa Kato nankubira nambuzo oli luddawa ne mugamba ndi mukujja mu ngumiikirizeemu najjako nankubira awo era amasimu nangamba gwoba oluddeyo genda kusanga ffe tukoze postmortem ne mugamba sebo ebipapula nze abiina oba ntuuse ku ssaawa mmeka yaliyo mu ddwaliro Saalongo n'oyo muganda wa Kato James Tendo n'amala Robina
yaliyo n'abo abasirikale ba James betwali nabo ku airport aba abasirikale abana baliyo. Kakati ntuuka emmotoka gye nali nina okuvuga njifuna ku saawa 3 nga zigenda mu 4 nenvuga nga yaba amasimu gankubira naye mbagamba ndi mu jamu natera okutuukawo. Ntuukawo yes nali mu t-shirts zenze okugungubagira omuntu wafudde. Ntuukaawo waliwo obutebe awo nga mu kifenaawo mu mochari nga kati atandika gamba kati oyo mulaba ajidde mu t-shirt tazze nasooka ezigenda kubikako Muganda bagenda muziikako ajja alebeta n'obu-t-shirt nensirika koza abantu bali bangambe beera mukakamu. Wali okozesa t-shirt y'omugenzi? Yes. Ate bangamba beera mukakamu. Kakati tutuuka ba doctors ab'emulago abali abavunanyizibwa ku postmortem nga batuyita ne batugamba alina omutima omunafu takkirizibwa kuyingira. Naye mbagamba nze ndi ready okuyingira mu mochare okonfaminga kyekyasse Eva. Ne bangamba okay. Ne bambuuza omuyito otya ne mbagamba mukulu wange oli abadde muto wange ne nsayiningako. Ati wensayiningako ne bagamba sente za postmortem ani aziina. Ne mbagamba ono nga nsonga mu Kato James era namuyita nga Kato James jangu oyogere n'omusawo. Natandika okugamba nze sirina sente zengenda bbawa. Ne mugamba nti fe tuli banaku fe tetulina sente. Kati bali abasirikale baba abaleeya ne batuze bali bali waawo ne batuuza kakati Ivan muzaako ki tubagamba fe kitwagala muntu akoleba postmortem enteekateeka z'okuziika zigende maaso. N'agamba kakati omulambo wegumala okolebwa postmortem nteekateeka zikye mulina okugujja wano. Ne mugamba Kato James omutemu yalina okukola ku by'okuziika Eva oba ebyokuliisa abakungubazi. N'agamba Ivan tulina kukwatagana muleeteyo naffe tuleeteyo. Ne mugamba ffe tetulina yadde ekikumi kye tulina mwatuyise dda tuli banaku. Kati oyo omusirikale oyo yali muleeya n'agamba natuddeko ne mukwano gwange oyo ne twogeramu. Ne mugamba ayogedde olulimi olukyamu naye yeetonze. Ne mugamba yeetondedde ffe yeetondedde gwe yatuyise ffe banaku yatugambye nga ye wakola ki wayina sente. Kati omusawo wajja n'amugamba omusawo yamugamba yo senior surgeon n'amugamba wenteekamu sente zino postmortem kigenda kubeerera kizibu. Nga alinga amugamba wateekamu eri kijja kaluba ensonga ziwanvuwe. Kati Kato James n'amubuuza mpa ku namba yo n'amusindikira sente ku mobile money. Eddakiika eyo ne tuyingira mochare kwanze nayingira nze Kato James n'abasawo b'emulago ne tuyingira kwa Kato James yali azze ne gaayo omulala oba yali musawo we simanyi. We tuyingira postmortem n'etandika okugenda maaso. Postmortem wegenda maaso batandise bwe gwali omulundi gwange okubeera mu mochare nga beekebejja. Ensisi yali nyamaanyi nnyo yali yamaanyi ensisi gye nalaba. Kuba omusawo senior surgeon yaŋŋamba okakasa oli willing okuyingira munda omwo. Ne mugamba ndi ready kuba nakula ne muto wange. Already muto wange afudde sikyalina kyenkola kyenziza. Ne nnyingirayo ng'omulambo gwa Eva guli bwereere ku katanda bwe beekebejjeza. Omulambo gwa Eva ogwo nga tebannatandika kwekebejja. Omulambo gwa Eva okutu kuno tekwaliko. Okutu kuno baakusalako. Then nga muno mu bulago alina enkwagulo. Kati guno omutwe guno wano wewati wano. Kuba Eva abadde n'enviiri nnyingi. Baganda bange balina enviiri nnyingi. Abadde n'enviiri nnyingi. Kati nga guno omutwe nga olaba ffene erudde ku muti. N'ogiwanula ng'ebootedde. Kati guno omutwe kuba dokita yagunyigako bw'ati naye ayambadde gloves. Naye ng'olaba kibootedde bwe kiti nga n'omusaayi gufeenya. Nga bagutunze wuzi. Naye nga oli yamaze gatunga wuzi n'aziyisaamu emirundi ng'ebiri esatu. Nga ne zino wuzi ze bamaze okutunga. Bwe bamala okutunga wuzi bazisalako. Tebazisalako. Nga guno omumwa baagusaze
bagwisizaamu wuuzi za mirundi ebiri nga kiwuzi kisigadde kirengejja. Kati nga wano ku kisambi kye wano bwe basazeewo nga wonaasala ka watermelon okatesitingeko nga basazeewo ne batunga ng'era kiwuzi kirengejja. Kati ng'eno omugo ng'alina enkwagulo. Kati nga kana akagalo ka naswi bakiyita okukalabuka kalina kakulubuse nga balinga gwe baasise oba nga ku ttaka ne kakulubuka ng'era okalaba kakulubuse n'obunyamanyama bukyaliwo. Kuba Eva we bamutulaga mu keesi nga batugamba yeno bode ne tubagamba nti yoyo nga Eva yafa omumwa guno guli weguti ng'engalo zino zefunyiza bweziti alinga eyali alwana n'abantu abo. Kati tutuuka ne basala ne bakola postmortem kuba kati muganda wange andaba w'olaba okwata ku mutwe gwo n'ogunyiga wano wakaluba then basala ekintu kino nga wona asala ekintu kino n'okibikka mu maaso ne bajjako kino kuba kana akawanga kali ka white ng'akakawanga kalina enjatika nga inches kuba babipimanga inches side ne side basalanga wendi kakati kuba bali bamukyusa nga kuno okutu kuno kulala kwe balekako kuvaamu omusayi gw'amazzi naye nga guyika musayi gw'amazzi naye nga kuno okutu tekuliikwe nga wano ku kutu oli ayinga yakutte ekintu n'akimukuba kati muno munda ne mujja ekinnya awo wali okutu kwe basala. Kati wano wenkugambye nti ewali wuzi we batunga ne wuzi bamala okujjako ekyo ekiriba oba ekisikini ekiriko enviiri tulaba bulungi akawanga ng'akawanga kaliko olwatika side ne side. Kati badokita ne beetunuulira mu masiki ne banyeenya omutwe. Kati ne babuuza Kato Waswa Kato James ne bamubuuza emmotoka gye mwabaddemu yabadde ya kampani oba Kato James n'atandika okwogera abo ebitakwatagana emmotoka gye twabaddemu ate emmotoka ya hotel ate emmotoka gye twabaddemu yabadde private kanga si ya tuwa kampani kuba awo nga amaze obbannyonnyola ekyo bali beetunuulidde amaaso n'amaaso ne banyeenya omutwe. Kati bano abalala abalinga abayambako abasawo okusala namugamba leeta akasumaali buno obusumaali buno obusala emitayimbwa obusumaali obusala emitayimbwa ne bakwata akawanga ka Eva ne basala nga basala omutayimba nga basala. Kati we basala bwe bati okutuuka ku bwongo ng'obwongo bwakoseddwa ng'obwongo bwetuzza omusaayi. Kakati abasawo ne bagamba eno yabadde accident nga ngenderere kuba abasawo beetunuulira ne baddamu. Kati we bayogera nti yabadde accident nga ngenderere ate nga kati atandika okuleeta emboozi ti ate nze nali ntudde maaso mu Alfred kakati nga bano batudde emabega Eva atudde emabega mu Alfred eno nga ku bootu. Kati Alfred bw'erina akadirisa akatono kana eno nga ku bootu emmotoka we yeekanga ng'eluzinze control Eva omutwe yagusuula ene mu gundi mu bootu. Kati Kato agendera okwejjuukirira alaba mukyala we agudde eri omwana ne sister we. Kati Kato kwegamba sister we jjayo omwana. Kati agenda okujja munda ng'alaba ate Eva omutwe agugjeeyo mu bootu agutadde eno mu kadirisa akatono mukasimanya ekyasala Eva omumwa kyava mu bootu ya gundi ya Alfred nga byannyonnyola mu mochari. Kati nga bali bo bawandiika postmortem nga weetambula bamala omwegira awo wano wonna wakoseddwa ne bamusala wano ekifuba bamusala ekifuba ensigo zaalimu ebibumba ebiwowoolo biki byalimu ne wana ebintu bamusokoolamu awo ebintuntu ensi yali nnyingi nnyo kwana waliwe natuuka n'entende walirwa ne basooka banzijawo ne mbagamba naye nazze kwekebejja mulambo gwa muto wange manya kiki ekyamuse. Bwe bamaliriza
ne babizaamu ne baali bamaze omwekebejja ne bagamba kati tugende tulinde bode wabweru. Ne tumala okulinda bode wabweru ne bampita okusayininga ku postmortem report ne ngisayiningako kuba oyo Kato James yali aganye n'ogula case. Awo wonna tutandika okukayana n'agula case. Sister wange ne bagulawo essuuka zebasibamu omugenzi. Kati webamala omutunga eri nga bamaze omwekebejja nga mulange maze okusayiningako ne batuwa omulambo ne tugutwala Ekakiri. Ekakiri gye gwasula. Kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyeyongera mu maaso tunoonya obwenkanya ku nfa ya Ebyen yafiira Zanzibar. Kugambibwa nti yafiira mu accident naye nga yo famire si mumativu n'enfa ya mwannyinaabwe era abanoonya bwenkanya. Kigambibwa nti bali bagenze ku vacation n'omuntu agambibwa nti yali mukwano gw'enfanfe tabira gamanyi nti nga yali boyfriend vacation gye baali Zanzibar gye yafiira. So bano beetaaga okumanya beetaaga obwenkanya omanya kiki ekyatta mwannyinaabwe. Nze muzzukulu wa Kabajja Zziwa and Sons bateekamu akasente bali ku mukwano akeedi bakwetera Kalonda yenna owa beddings bakwetera amasuka blankets duvet covers mattress covers mifaliso butimba bwansiri babeeta Zziwa and Sons omune bannaffe abakolera kanana abu mouthwash nana agamba nti gwe nawe natawanyizibwa n'endwadde ez'akamwa akamwa kavamu akaswa akabi akamwa wosenya amanyi kavamu otusaayisayi simisa nana abu mouthwash osoboka saa kubula kushikuseezi kuli okumpi omunezi pharmacy. So muvuddeyo mugenze mulumbe mbozi dinajja eri nti mulumbe wali ebintu bingi wali okusikangana omugwa kungi kwerangira okuyombagana mulumbe mwatuuka gwolagana ne body nze yagenda ne body nga ngivaako emabega mu convoy era ne Bakato James n'ekitaawe Saalongo baali nabo era batuvaako emabega ne tutuuka bode ne bagijjamu mu motoka ya funeral ne bagiteeka mu nnyumba ne tubeerawo akaseera kozi nga wena kunyonyodde entambula gye nalina yali siyanga ne okusooka okukomawo e Kampala nfune emmotoka endala ati mba nkomawo akawungeezi kuba emmotoka gye nali nina nagijja sayidi z'ekiteezi kati mba ndi awo nabweru awo mu jaamu ennamba emu ng'enkubirwa ennamba nga sigimanyi mu motoka nalimu n'omukyala nembuuza Ivan oli luddawa kati nze ne mbagamba nze ndi Busega nzira nawaka kwebaka kati gayi n'asiriikirira okumala eddakiika ku ssimu kati engeri gye nali nvuga ne njiwa essimu mukyala wange ne mugamba gijjeeko obulookinga essimu eyo kati mukyala wange ne mugamba omanyi kati bantu bano bayinza okuba bambala entambula zange kwa emotoka gye najja nayo nga nzize ne body si kye nakomerawo nayo kubanze kukulange nakyebuuza kirabika abantu Ekakiri kuva Ekakiri ku main okutuuka ewa mukadde baali baagala bamanye entambula yange nti oba ntuuse wano babeeko obuvune bwe bwankozi eriyo n'emabegako ku airport gayi yalinga mponinga oyo Kato James yalinga mponinga nga we mulemesezza kakati natuuka ku lumbe kiro zaali saawa mukaaga engeri gye twali tusuze ku airport nti tulinda mulambo nenga mukyala wange twebake mu mmotoka tetugenda tuveemu ku makya netwebaka nenzuuka saawa zaali 11 nengenda nembuuza ku bantu awo kati bano ab'emikwano ne batubuuza kati tukoze tutya okutambuza omulambo kw'omulambo twaguzika ku Sunday nga balina okugutwala ku Sunday ku makya eri mu kyalo gye gugenda okuziikibwa kakati ng'emmotoka ya funeral yo yaguleeta eya Paro Funeral Service niyo neguteekaawo
driver ye n'agamba ogugwe guwedde ng'alinga agamba nti anyuse. Kakati bano ab'emikwano n'ab'effamily ne bamaama abato ne bagamba tukoze tutya. Kati maama omuto n'ajja n'aŋŋamba kati tukoze tutya. Bantu bano balina okutransportinga omulambo guno gutwala gye gugenda oziikibwa. Nze kennyini oyo Kato James nali simutya. Ne mugamba Kato jangu ne mpita ne maama we Nalungu ne mbagamba mujje wano. Ne mbagamba mukubire emmotoka eyaleese omulambo ejje kimu omulambo guno gulina kutuuka mu kyalo gye gwenda okuziikibwa ssaawa nga 3 ku 4. Ko omulambo gwali gulina kuziikibwa ssaawa 8. Ne batandika okugamba ate ffe tetulina ssente. Ne mugamba Nalungu mwekwate engeri gye mukola ki gye mutwalamu omulambo ewa mu kyalo gye gugenda okuziikibwa. Kati bano bwe twali nabo mu ka meeting awo ku makya ne baŋŋamba tuyitire Kato. Ne bakola ki ne bayita Kato. Engeri essimu zaabwe zino smartphone ezajja kwosobola okusakinga companies eza funerals ne basakinga okundi Paro Funeral Service ne bajjako ennamba y'essimu. Kati Kato n'agamba mumpe njogere nabo. Nayogera nabo tuba tuli awo emmotoka yatuuka awo ku ssaawa nga 4 nga zigenda mu 5. Netuuka ne tuteekamu omulambo. Bwe tuteekamu omulambo ne tusimbula ne tugenda. Tutuuka mu kyalo omulambo gye gulina oziikibwa. Bwe tutuuka mu kyalo awo bataata abato bampise. Bangambye kakati Ivan abantu bano emmere tufumbye emmere tenti zino zirina okusasula emmere abantu gye bagenda okulya. Nangamba kwasaganya eri abantu batuwe ku ssente. Ne mugamba nze sina ssente ze ngenda bbawa. Ne mbagamba kampita oli Kato James eyabadde ne Eva yalina okumaliriza bino, yalina okumaliriza okuziika okulabirira abakungubazi. Era namuyita nti James jangu Kato. Ne muyite nga bwe mbyogera bwe namuyita Kato jangu. Nali ne bataata bange babiri. Nabuuza kiki. Tata ne mugamba mwogere naye. Ne bamunnyonnyola ne bamugamba emmere efumbiddwa ey'abakungubazi tennasasulwa. Tent si tezinnasasulwa twetaaga ssente. Ne bamubuuza mwetaaga ssente mmeka. Ne bamugamba baagala emitwalo 6. N'ajjayo essimu ye n'abasindikira ku mobile money. N'addayo n'atuula. Kati okumanya nze nali by then nga siri mu mativu n'oyo guy Kato James Kiraga. Nali siri mu mativu naye kulw'ekikolwa ekyo ekikola kyenfa ya muto wange. Waliwo mukulu wange nenjogera naye ne mugamba omanyi tulina okutuuza meeting omuntu anaayitibwa ab'ekika bamaama basenga babeerewo bamubuuze Eva yafudde nfaaki. Meeting negenda mu maaso mu nnyumba. By then nga nkomezewo emabega. Postmortem report eno gye nasayiningako. Nagisoma nga wogisoma n'ogisoma bulungi oluzungu lw'abasawo luzito. Waliwo akagambo ke bawandiika blunt forced trauma. Kati wokanoonyereza ako akagambo kagamba nti accident yali yakigendererwa. Kati tuba tukyali eno ekakiri bawandiika ebyafaayo by'omugenzi. Ne ngamba yali awandiika ebyafaayo by'omugenzi ne mugamba tobuzaabuza ensi. Nabaddeyo nga nkola postmortem ya Eva. Nabaddeyo nakebejjezza buli kimu yadde siri musawo naye kiri kyabadde kirabibwa na mwana muto. Ne mugamba wandiika Eva bamusena kigendererwa. Era bwe kyali mu gundi mu lupapula ebyafaayo bye nga bakola batya nga bebisomera abakungubazi. Kati tuba tuli mu kyalo omukulu oyo Kato James ng'ayingidde bamuyingiza mu nyumba ayingidde n'abo abasirikale be abaleeya ne kitaawe batudde. Nze kati mba ndi wano bampitaayita bwe bampitaayita manyi buli muntu akaseera ako aba akuyitaayita. Kati waliwo omwami yali musajja mukulu wa ku kyalo defense. Nangamba okusinzira wempulidde ate okusinzira wendabye omusajja oyo yasse Eva. Kato yasse Eva, Kato James Kiraga yasse Eva. Nangamba temuyina ngeri gye musobola kukwatamu musajja ono.
nimugamba njagala bamukwate kati nambuuza oli serious oyagala bamukwate nimugamba njagala bamukwate kubira polisi y'Eruwero ejje mukwate nayogera ne polisi y'Eruwero ne tusaba emitwalo 5 yansaba emitwalo 5 yeye yamala okwogera nabo ku simu n'agamba naye polisi eyagala y'amafuta ne tukwata emitwalo 5 nali n'omukyalo omu yakwata emitwalo 5 n'agiwa oyo musajja n'agamba mu ddakiika ntono nnyo polisi etuuka ne bampita mu nnyumba kuba batuyita mu nnyumba n'oyo Kato James n'ekitaawe nga bamubuuza enfa ya Eva ebintu by'omugenzi kaadi byapa ebyo byonna nga bamubuuza baali baagala ku ddakiika eyo abikole ki abituweera awo kwajjukira wali okuzika kwali kwa saa 8 awo ziyingidde mu saa 9 tetunnaziika bino meeting yaliwo nga tetunnaba kuziika nga tetunnaziika nga n'enkuba ebindabinda okutonnya kaakati buli muntu yenna yeebuuza mu tenti omwana ono basse waaki n'amumanyi n'atamumanyi olaba buli muntu yenna ayoza ku mmunye akaaba ku lw'enfa ya muto wange kati nga Kato James n'ekitaawe nga bali awo bagamba Eva yafa accident baba binnyonnyolera ebintu ebitakwatagana nga bwe babinnyonnyolera ku poliisi Entebbe kugundi ku Cargo section kakati ne bamubuuza ebintu by'omwana tubadde twagala keesi amasimu ge ATM ze ebintu bye byonna by'oyina n'agamba nze sibiina nina keesi ze ziri wako ekitebi ngenda zibawa enkeera nga 7 Oktoba guno mwezi gwe tukubye amabega ngenda zibawa nga 7 ku ssaawa 7 ne tubakozesa endagaano kati awo tuba tukyali awo nga poliisi etuuse kwa nalina ebipapula ebyafojja lebyo Kato James bye yakola ne banne ku nfa ya Eva byo biyina wano ebipapula wano sibiina naye mbiina ku simu mbiina yes ebipapula mbiina ku simu nenkola ntya nembiwa sister wange tuba tuli mu nyumba mu meeting osi traffic najja n'agamba you man batemunaba kola kirala nnyo you man you are under arrest fuluma tukutwala polisi y'Eruwero mukimye kati oli omusajja gwe nagambye yali ayina empingu baba abasajja tebakyusa na ngoye engoye ze baalimu ku airport ze baalimu neno mu kuziika ne Kato James ekijozi kye yalimu kati gaayo oyo najjayo essimu n'agamba nti bigenze mu mateeka katukolagane n'amateeka kati gaayo ajjayo essimu awhatsappinga bano abasigadde mu tenti bano abasirikale abali mu leeya kati jukira osi aze n'abasirikale be 6 ku kabanga lya poliisi tulino tutambuza meeting sister wange Maureen abagamba ate esimu ya Eva abadde akwata iPhone zino iPhone zino eziriko ko Kato esimu engeri akajagalo gye kaaliwo nga tufunye accident esimu yagweri ate nze nalina okutaasa bano ebyo saabifaako eby'essimu kati sister wange oyo Maureen kwe kujjayo esimu wagikubako n'amugamba esimu ya Eva yina evuga kati nga wano nga meeting ziringa eziwedde Kato James ayambala engatto mu mulyango nga Maureen amugamba esimu ya Eva ngene evuga Kato James kwe kukyusira amaaso n'agatunuuliriza omuntu eyali mu tenti ndoza amukolera sign esimu n'agijjako tufuluma noonya poliisi ngamba sister wange ate poliisi eriwa nangamba babadde wano naye bewulungudde mpola ne bakkirira kati ninyo wano bamugamba you are under arrest yes namusanze mugonyi tebamutwala awe bamugamba nti you are under arrest ono omusajja omusirikale gwe yali naye muleeya kwa yali n'omusirikale oyo muleeya n'ekitaawe Saalongo ne Kato kati omusirikale yajjayo essimu ye mu kipale kye ekyakkaki najjayo essimu n'agamba nti mugenze mu mateeka kanaffe tugende mu mateeka nti mugenze mu mateeka najjayo essimu nze nzijukira bulungi n'agenda ku WhatsApp memories zange zandeetera WhatsApp nze abali mu tenti abali wabweru abasirikale abali muleeya aba Kato James na WhatsAppinga nabo
kati wano wetufuluma onayambala engato nga Morini amugamba esimu ya Eva atenge evuga olinga amugamba nga mugamba simu teriiko namugamba esimu ya Eva gituwe evuga kati ono kato James nga ayimirira mu lyanga atunulira mu tent abako gwakolera sign esimu nakola ki najijjako kati wetufuluma ngamba sister wange Aleni ebipapula byange byenkuwadde ebipapula byogundi ebya forgery byo bagamba nti babijja Zanzibar mu malwaliro geri mu polisi yeri ebipapula bya nti biri original byebatulage eno ku nfa ya Eva nga Aleni angamba ebipapula ate osi traffic agenze nabyo awo n'okuzika nga tumaliriza sawa 11 bamaze n'okuzika abantu bagenze twagenda ne tuziika era n'oyo katojje musi yennyini yaliwo nga tuziika okiwulira yasigala eno wansi mu bijanjaalo nga ffe wali eri tulajja n'akaseera ako tuziika tumaze okuziika abantu beewulungula bagenda ne ngamba Aleni bipapula ebyo mbyagala nangamba omusirikale abitutte ne noonyaawo ennamba y'omusirikale oyo osi traffic ne mukubira ne mugamba osi ate abasajja nakuyisa okwata abasajja ate tobakutte ate ebipapula byange ogenze nabyo nangamba leero nammwe nzize okukwata abasajja naye temubadde serious kati oli ludda ne mugamba ngenda kuvuga tusinkane mu kkubo ompe ebipapula ebyo nangamba kale tuba tuva mu kyalo nga ndooza tubuzaayo kilometers nga 3 okutuuka mu katawunike w'obulenzi ne mukubira ng'essimu ze teziriiko kwa mu motoka gye nalimu ne taata wange omuto ne mukubira ng'essimu teziriiko ne ngamba taata wange musajja ono ate simu azijjeeko osi nensirika ne ngamba ate namba nnineemu ate ebipapula ebyo mbyagala kaakati yeye nakuba mu kyalo taata wange wakuba mu kyalo ne bamuwa ennamba eyo defense eyanyambako okola okuleeta eyo polisi y'eruweru kati wamukubira oyo defense nakubira oyo osi ndowooza nafunamu ensonyi nazzaako ennamba essimu ye nenziramu nenjikubako nemukubira nemugamba ntuuse wano ku Centenary ew'obulenzi wempaakinzi nangamba nze ate eyo mbadde envuddeyo kale muyimirirawo nzije nagirawo mu kimotoka kyali Range Rover bino Range Rover ebikadde napaakinga ne tugenda ne taata wange omuto nangamba yena omukono agwanise bwati ku ntebe emabega nangamba kwata ebipapula byammwe kasita mumaze okuzika kugenze bulungi nze mbadde nziza okukwata abasajja abo naye temundaze muri serious mugende mutambule bulungi kasita okuzika kuwedde mugende kakati nze kyankomerawo mu memories ekyo nendaga nti bano ababadde mu tenti oyo omusajja abaliisizza Kato James abaliisizza nenvuga emmotoka netudde e Kampala enkeera nali neetaaga ogenda e Mulago nga nina okufuna gundi death certificate ntuuka e Mulago ku gundi yawe we nasayiningira postmortem report ntuuka e Mulago nga eyatukozeeko mu gundi omwo mu mochari wali kigayi kiri awo kiddugavu kiri eyo ayinza okuba mu northern sides eyo kati nga gayi ambuza okimye kinamukanga kimye ka death certificate ka Evelyn Desire nakirijja omulambo gwebeekebejeza wano nangamba kyolina okukola genda okole photocopy ya postmortem report genda okole photocopy ya national ID yo okole photocopy ya passport y'omugenzi ne mugamba kale nangamba okomawo ojje n'emitwalo 3 oziwaayo wano ne bakolera kantuko ne bakakuwa kati nfulumye mabweru w'eddwaliro nkoze gundi photocopy nkomyewo nga gayo already nali namulekedde emitwalo 3 kumbe gayi yakonectinze dda n'oyo gayi kwe oyo gayi yali eddwaliro ly'emulaga alyetoolodde nga yakonectinze naye oyo gayi Kato James Kiraga Mabirizi nga yakonectinze naye gayi aŋŋamba tuulirako olinde omukyala abikolako awo e Mulago akomawo nga gayi aŋŋamba Eva teyafiira wano mulina genda Zanzibar ye mulina okujja ka death certificate nenga nkoze ntya nenkwata boda
nengenda kunira nyenze kunira banyonyoddemu bampulidde procedures wezitambula nzijuza forms nzitudde wali eriwo nino zitwala omuntu omu akola kunira nga amwamba olina okuleeta police letter oyaki eyogera nti omuntu yafudde nawulira akase okulunaku olwo lw'emmande nga nkooye neŋŋamba kanzirayo ewaka ekyo nja kikolako ddi ku Tuesday nenzirayo ewaka nga ntowolokose nnyo omutima mpulira amaanyi ganzigweddemu nenzira ewaka nensirika nenkera ku makya nenninya nengenda Entebbe ku police ku airport wentuuka Entebbe ku police ku airport nsangawo abasajja abamuggyako statements ntuukawo oyo omusajja gwe nabanyonyodde poliisi y'Entebbe alinga omusawo ku poliisi y'Entebbe avunanyizibwa ku mirambo egyo egiyingira bamuyita Sonko Collins nga bangamba Sonko yakola ku keesi yammwe gende kuba olaba ntuukawo ndabawo passport ku table nga ndabawo passport ya Eva ne mugamba nkimye passport ya Eva ate n'ekirala eri kunira bangambye mumpe police letter eraga nti Eva yafudde kati gayi ne yeewulungulamu katono n'essimu ye najja nangamba sigenda kuwa passport kuba beno passport agenda ku migration bagikubemu ebituli kuolredde aba yafudde nemugamba which is okay kati mpandikire ebbaluwa nangamba ngenda kuwa kana akapapula akaliko reference keyampa nangamba gwe genda olage yaako navaayo nga mpotose nenzira ewaka esibu before nijja Tuggussa Enssonga owuliriza mboozi ya Ivan tunoonya obwenkanya ku nfa ya Eva tulina nno n'abalala abazze tulina omukyala abazze naye ayongerezeko ku nsonga eno ensonga eno nno ekyalanda naye nga tetuli kufe ku sayidi emu Kato mikwano gye famire ye namwe muveeyo mwogere ekituufu tubiteeke mu kooti y'abantu boyide biri ku kooti y'abantu omu najja tugenda bawa platform mutunnyonnyole enfa ya Eve entuufu tukyeyongera mu maaso so nga tuwumbawumba okuva kugwe tudde ate ku ajate oli nga naze atuwumbawumba twawulirako keeri nti Eva mwali mwogera naye yali muganda wo mu mwezi mwali mwogeramu emirundi ng'emeka nze naye nga wenkugambye nti mbeera busy naye nga bino tuddawo oluusi yalabanga status zange bino byenteekayo ebya tours nangamba Ivan wabula otambula ne tutandikirawo ekiboozi vono biki ekiboozi wekito naye nga okusinga abadde ayogeranga ne sister wange ogenza n'ogamba nti mwamusaba ebintu omuli kaadi ze omuli ebyapa yabibawa ebyapa ebyo yabireeta enkeera kuba kyempulirako nze kuba by then saaliyo nga nali nga bwino wenkugambye nti nali Ntebbe nga ndi mu kunoonya baluwa ngitwala eri ku nnira Kololo bampeka death certificate ka Eva ne bampereza ebifaananyi nti akwasizza mukadde ebyapa kuba yatugamba eri mu kuziika mu meeting nti ebyapa byayina bya kitundutundu endagaano za kitundutundu za mirundi esatu mu bitundutundu kwanze nabiraba wano nga babimpereza ku simu esimu twawiddeko nti yalinayo looni wali ogiwuliddeko eyo looni nagiwulirako Eva gye yali yeewola naye nga kigambibwa Eva yali yeewola ssente ku lwa Kato James ssente ze yeewola iri gye yali akolera kubera eyo still looni ekyaliyo bagitugamba nti looni gyeri yajjayo looni nti okugyewola kuwono Kato atya ye Eva eri okwewola kwe kwalinga nti amaliriza nnyumba oba byamaliriza e Kampala oba e Uganda naye nga ffe wali eri twategeera nti ssente ze yali yeewola eri nga ziweereza ono Kato James
nga Kato James agamba amukolera emirimu gye ebyokumuzimbira ennyumba ebyamataka ebyo. So mwategera ko ennene eringa kuba mwategera ko nga eringa yanga mmeka. Ronis sijja kulimba naye nga sente nyingi ze babadde bamubanja, sente nyingi era nakati bali abeeri bagamba afudde ayina ebbanja lye bamubanja omugenzi. Kwa ye yes abadde mbu yeewola ng'akola nga bamutema mpola mpola ku musaala gwe kwengeri kampani gy'abadde agiruddemu. Okuva omwazika Evelyn Kato mwaddamu okuwuliziganya kuba information gye twafunye nti okuva eri mu kyalo nti bano bakwewerera. Okuva eri mu kyalo yanneewerera nga ntiisatiisa era by then awo nga tumaze okuziika Eva lwakuba nze ekintu esimu enkubirwa wendaba mutima njekengedde nkubulokingirawo then nali ndi awo engeri gye ndi mu bya tours oli nasindika WhatsApp airport drop nenoonyereza ku nnamba neŋŋamba client kyono atakubuuza nti oba hayi oba ki airport drop nenjibulotiki nga nestaddamu nentandika okulowooza Kato James bye yali antiisatiisa ku airport ne mu kuziika nga ngamba naye akavubuka ako kwa yabyogera ebyo mu kuziika eri ng'alina abo abasirikale be ku ekyo ekisajja ekinene kyalinga kintunuulira bubi ekyo ekisajja ekinene kyekisirikale nga ndowooza kiraba balemesa ddiiru zaabwe ze babadde bakola buli kimu kyonna nkiremesa. So gwenga gwe olowooza kiki ekyassa Eva? Nze mu kulowooza okwange nga ntunudde mu kamera ekyassa Eva bintu bye sente ze. Ekyassa Eva kalina etudde ekakiri ettaka eryo sente ze. Sente Eva zabadde akola e Dubai mu American Starbucks coffee. Sente Eva zabadde afuna sente zibadde nyingi. Buli mwezi Eva abadde afuna obukadde 4 buli mwezi kuba abadde amazeeyo emyaka 7. Kigambibwa ate era kiteeberezebwa sente ezo za Eva ze zakola n'omukolo gwa James kuba Eva wanaakomyewo ng'abanja James sente nyingi accordingly wano nga mukama wange obadde tonambuuza mukwano gwa Eva afunye ekirooto ekirooto ekyo nga kigamba batambula ne sister wange mu kirooto batambula ne sister wange Allen eno gye twakaziika ew'obulenzi kwayo twakaziika waliwo ebijanjalo kubijja nga batambula Eva kwe kubayita n'agamba Allen soke mujje n'abanyumiza n'abagamba gye baamutira kuleka sese mu majaani busimanya mu kirooto busimanya baamuvuga ne bamutwala eyo munda mu majaani bamutwala eyo n'ababuuza muntwala wa kati watuuka eyo gye bamututte nga era omanyi nti omutima gutandise okwekengera kati Eva kwekola kugamba Kato James nsonyiwa ebintu kale bisigaze naye ndekera obulamu maama wange nga Eva enfaaye yali ajana nnyo ku lwa maama kuba obulamu bwa Eva ano nga abadde ku nsi abadde atobera maama we. Eva mu kuyayaana mu kirooto n'amugamba maama wange ebirala byonna bitwale maama wange kati ne bamukwata mu bulago ne bamulwanisa mumukwata mu bulago ati bamukwata mu bulago mulwanisa kati wano baga mu kirooto Eva agamba bansala ku kisambi wano ne banzijjamu omusaayi ne batwala okutu kwange bwe bamala omusala waliwo nakayombe twakoze postmortem bwe batunga kati bwe bamala omusala nga bamaze omunyiganyiga omutuga ne baleeta ebintu biringa micungwa ne bagimunyigira ku maaso bwe bamala ogimunyigira ku maaso ne bamufukira omusulo bamala omufukira omusulo ne bamuyira ebintu biringa powder bamala omuyira ebintu biringa powder engoye yali mu jini mu kirooto engoye ze bazisuula eyo gye bakola batya gye bamuttira eyo gye bamuttira bannange
SB4 Media Tuggussa Enssonga. Ogambye nti gwe mukulaba kuko maaliye. Eno kalina gy'ogambye kalina yali ya Eva yali ya Kato. Kalina nze kunze kalina tosobola kuŋŋamba oli mukwano gwange ndi Dubai kali katukwambe bandi ggulu nkwereza ssente ogambye nti ozimbye wezimbidde ennyumba nange onzimbidde wali waggulu ennyumba ogitadde ku buloka emu ate nga wano onsindikira ebifaananyi ebifaananyi byonsindikira bya kalina kati wano recently wali mu ntandikwa nga mumbuuza Eva yambuka ewa mukadde akuba omulanga Eva yabagamba lwaki mumpisa kwene ennyumba ate ennyumba gy'obadde onsindikira koyo Kato James namugamba maama we abeera wano waggulu Eva kwekutuuka mu compound n'avaamu n'akubambadde ngattagatta bano guno omulimu Eva abadde akola abadde amaze emyaka emeka? Abadde amaze emyaka 7. Emyaka gy'amaze Dubai ku mulimu? Emyaka gy'amaze Dubai abadde agumazeeko emyaka 7. Nenga gy'amaze Dubai emyaka njala kugattagatta kalina nabaddeyo nagirabye ennyumba eyo. Ennyumba eyo eriko ekikomera kalina tebannagisiga bulungi tebannabadde gisiga tennamba kuggwa bulungi mu kubalirira kalina eyo gye nalabye eyinza okuba eri mu bukadde nga awo nga weeri eyinza okuba eri mu kadde nga 10 nga kitono nnyo kadde nga 15 awo weeri ndaga kuddaika embalirira 15 nti kisooka okuba nga emyaka Eva gy'amaze gisobola okuzimba kalina eyo anyway simanyi naye jasi mbadde ndi focus nnyo nti emyaka gy'amaze okuzimba ku kalina eyo n'azimba te neeno eya maama we kuba kigambibwa ebibadde bifikka ku kalina eyo kalina eyo I mean ennyumba maama gy'asulamu eri ku ring beam ennyumba wogyetegereza bulungi terina plan wogyetegereza bulungi kigambibwa ebyabadde nga bifikka ku kalina nga bye bizimba eri era ennyumba eyo simanyi wagenda wagyetegereza bulungi eno waggulu ene ku ring beam ewalinga bino ebyangwe ebiranze ebyo ebiddodde ebiranze ebyebyangwe waliyo olwatika abantu bonna abakungubazi bagamba ennyumba nga nawe wookiraba ennyumba terina seminti tugambe nti no kalina yali eya Eva yali eya Eva kalina yali eya Eva kati omukulu ateekawo embeera kutiisatiisa abantu kwa wano bangambye agendedde mu drone agipakinze awo ng'ewa mukadde abatiisetiise nti waliwo ba drone ebakimye ebyo byonna agegezaako akangakanga abantu anyway tujja kwongera okugaziya obwongo tulabe kuba anyway SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi ya Ivan ogiwulidde kati gwe mukutiisatiisa balekerawo baba kyakuliko nze mukuntiisatiisa ntambula mmanyi waliwo ali emabega wange kubera already n'eri yennyini abantu b'ekitebi yabagamba eri ekitebi ewasula maama waabwe ne taata we kuba n'omukulu oyo asula ku sita oyo Kato James yabagamba nga wenkola ntya wenamulemesa nga musongamu olumwe ku kisaawe ne mu kuziika ekirala ku bintu engatta ennyumba kalina eyo olaza bagizimbidde ebbanga ki kalina eyo ebbanga libadde ddene nze kuba ebyo no bitegere properties za Eva nga mukadde bamaze omugamba nti ave eno muzigo agende eri
era nze eyo gendayo kadde abadde amaze emyezi nga 7-8 nga sigendangayo olw'emirimu nga mugamba nja kujja muli ndowoozamu gendayo nga musindikira mobile money nengamba ate wenna agendayo ngenda kukozesa sente ate mulekere sente nga musindikira mobile money naye nze wembalamu eyo kalina eyo etambudde guno omwaka yes. Okay, nga tuwumbawumba mutula mu kamera abantu abali eyo basabe obwenkanya bwenga gwe woobwagalira nga otugambye nti nno kireka okuba nga byabugagga bya Eva byamutisiza so basaba obwenkanya abantu abali abatulaba bekikwatako ebitongole ebikuumaddembe Uganda Police erimu bavuvuba tumanyi eri mu kooti ekibanga kituufu babitunulemu ensonga ze bazitunulemu balema bavuvuba mufuna obwenkanya. Nze kyensaba abalaba SB4 Media nsaba omukulembeze w'eggwanga Mwami Museveni, nsaba Mama Nabbanja, nsaba bonna bekikwatako batuyambe batudduukirire. Twagala kufuna bwenkanya katojje musa atutiisatiisa ne taata we Ssaalongo batutiisatiisa nga bwe baagala okutujjawo. Twagala bwenkanya tulwanirire maama waffe. Tweyanziza nnyo Ssaalongo ate ne taata we yaliko bantiisatiisa. Okay, ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyeyongera mu maaso. Kitundu ekyokusatu tulina wano Ajati omulala twegasseeko naye alina ku information gy'amanyi. Nagambye nti tugenda kubeera nga tukwata zino ensonga mpola mpola, tetulina sayidi. Twetagayo ku sayidi ya Kato. Oyinza okuba ng'oli mukwano gwe, oyinza okuba ng'oli wa luganda lwe. Tukyabanoonya mukyatubuze kuba naffe bano batukira amasimu ne batuwa sayidi yaabwe. Nammwe mutubire ku masimu mutwe ku sayidi yammwe. Tubibeere birambulukufu nti wekiba nga Eva enfaye gye yafaamu ati nnambulukufu muveeyo tudifendinge tusobola okuba nga tuli wano nga tunyigiriza tubanyigiriza tetwagala amannya mazibu osobola okukola erinnya lyo famire yo tuwidde nti yakasente naye neryononekeraawo so webanga byalambulukufu muveeyo mawulire mujje tuwabe platform sokozero tuzirumerumemu tulabe gye binaggwera. Nze muzukulu wa Kabajja batuteekamu akasente bannaffe bakolera kanana abamawatiwash gwe bonna tabanyiza bane ndadde yakamwa akabakabamu akaswa kabi amannya magasinya gabamu otusayisaayi osenya oteekayo ekyokunywa ekinyogoga manyo gakunyenyeera oba ekyokya gakunyenyeera sanyasa kanana abamawatiwash osobola okasanga ku drug shops ezikuli okumpi ne pharmacy zonna mwebuli bonna n'obwo wewale ebicupuli aze okucupula kanana bangi kubona naffe Zziwa and Sons bali ku mukwano akeedi bayina kalonda yonna wa beddings. Dr. Mark omukugu abantu omusajja yeyagalya mu size n'amaanyi gendayo alina solution amise Dr. Mark omukugu. Tusisayo kitulu kyaffe ate ekirala atwongera okukuŋŋaanya obujulizi ku nsonga eno ey'enfa ya Evelyn. Nze muzukulu wa Kabajja. Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogoga gasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Zziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.zziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on
0705 364 749. Zziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga.